netabingwa ekibagatta weekiri gwe nobona yogera ebigambo ebyenkana bitya. In fact abataano somewhere somehow. So leave the issues of the generals aneda of balangira tubalangira kakati bano bannabyabufuzi abenoonyeza ebyabwe nkuwulira balina kye baagala okukola ki okuyisaawo naye ekibuuzo kiri nti mwaliwa where have you been nga byonna bisimbuka where were you why now omusajja mumuleke mugimulekere emirembe gye kale ekiwedde ekyo ekyokubiri kyendeeta Rockie ani yagambye akakiiko akowakoze ku mbaga ya Kyabazinga okuwa accountability sinnategeera ebibuuzo bikyali kigenda maaso a lot of unanswered questions kubanga kiri bwe kiti was the press conference called for and why kubanga if the Kabaka manager Kyabazinga subjects wherever they are and friends contributed to the wedding, which is very okay, you cannot account for wedding. I have never seen it in the history. Is there any accountability for the wedding? Have you ever seen it anywhere? Kakati mmwe se kyembadde nsuubira omuntu yenna abapikiriza abateeka ku pressure tewali ayagala accountability yammwe. We just needed a vote of thanks. Mwandize ne mwebaza mwebazizza ebya accountability temuddamu byogerako. It is not called for. Kubanga nze mba nkoze embaga eyange yambadde n'akakiiko akabadde kakola ku mukolo gwange ntuula nako mu nju nenkebaza mwebale kola mwebale butakuswaza. You don't account omukopi tosobola kugamba nti owadde kyowadde oyagala mbalirira for what bwoba wawadde mutima omulungi nga tewakakiddwa oyagala nsaasaanya nga tewakakiddwa. Akakiiko kambagamba ekintu kino omuntu yenna abagamba nti account for the money alina kyenoonyeza oba si ekyo mwaba akakiiko mulina kye munoonya. Because at the end of the day bino ebintu ebinaggwa ebya accountability wagenda kubeerawo force etandika okuleeta okwawukanya abantu. So for the goodness of Kyabazinga there is no need for any accountability. For what? Because after the accountability comes out ogenda tandika okujjako bali asente bakola bati okujja nga banga abalina kye bakweka kyebagala okupapa okujjayo balina kye bakweka ndowooza cover on because tosobola kuŋŋamba nti embaga any wedding when the Kabaka of Buganda was wedding Sylvia Najinda there was a committee responsible for that wedding and Baganda contributed to that wedding and that was enough. I didn't see anyone coming up to stand and start asking for accountability because it was the king of Uganda wedding. So for the goodness of this tusaba waliwo ebintu ebimu bye twandibadde twerekerayo mulina kye muzuukusa kye mutaasobole kumaliriza bwe kinaatandika okusituka kijja genda ku rekodi mulekerawo kimaliriza. Abasoga ate waliwo abalina akajanja tebalina na kibawaayo babuuza accountability. Gwawaayo ki? What are you accounting for? Wawaayo ki? Wumuze engalabi yo giwumuze. What did you contribute? Muleke abantu bano bakole emirimu egigenda okukyusa busoga kuba kati ebyembaga byaggwa tuli ku part B ki ekiddako kubanga kati nze njago bate